will be reporting to the trial magistrate. Bond is granted at a non-cash of 2 million shillings for the accused person at her own cognizance. Their investigations proved that the first charge was a bad charge. That the witnesses are failed to produce any evidence. Remember today, the prayer made is a speculative prayer because even if the witness had been detained, they had been given ample time before to produce the said evidence. We are not delving into the evidence that was produced and whatever came out. It is our humble prayer that this Honorable Court, by virtue of Section 75, entertains a bail application so that on the grounds that the accused person is a student at Kyambogo University, and he has informed me that he has currently lost out on 2 examinations, but there are 3 other examinations pending, which if court entertains and grants an application, if it so pleases, he can at least try to salvage the 2 exams. Even at this court, rightly, in the first case, it rightly so decided not to entertain the application on the basis of the charge, but up to today, the same hasn't been brought forward. So we pray, Your Honor, that the state, having all the machinery and capable of ensuring that the accused person can ultimately be brought back, if we reach that stage, it can do so. But under the circumstances, Your Honor, we pray that you entertain a bail application. The accused person can also be at least able to go finish his exams. Then when he's prepared in court and all the evidence, maybe if state finalizes the investigations, then he can be brought to court. We humbly pray that court entertains the application and we are sure it is present. Listen to the submission of the state attorney, and whereas we have no issue with whatever it is that the state intends to do. Our only
based on the fact that both the amendment and the said evidence are speculative in nature. Remember when this matter first came up, we intimated to the court that we intended to apply for bail, upon which the court rightly so stated that it was not premised to entertain an application at the time. Court adjourned the matter for a period of 2 weeks to enable the state to put her house in order, or their house in order, and upon return, this matter has a connection to a matter that I'm handling, which is a deferment matter. I'm giving you bond at your own cognizance for you to be able to appear in a matter that I am handling. I'm a magistrate. I'm only any issues of the matter failing to proceed because of her absence. I only gave a production. Entertain the bail application today. I will adjourn this matter to the 6th of December, and if no amendment is made on the said date, then bail shall be considered. Your father remanded till the 6th of December. Mubeera bayitawo Kamwanyi. Kamwanyi zone. Batuyambe badduukirire omwana omuwala ono.
ne maama ayambibwa okugibwako omusango ogwamuteekebwako. Amannya nze mwami Mukono iwano mu kkooti leero nga nsaba buyambi oluvannyuma lw'omwana wange wa myaka 13 yakabasanyisibwa omwana w'omwami omusirikale kapiteeni wako mutabani we yasoboye ku mwana wange ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi ne ŋŋenda ku poliisi omusirikale omwana n'akwatibwa ne batusaba ebiwandiiko ebyogera ku buzaale bw'omwana bwe twabireeta owa poliisi ati yakwata mama wa mwana n'amusiba abadde mukomera emyaka emeka mwezi mulamba kuba bamutwala 28 ogw'ekkumi mwezi mulamba ng'ali mukomera mama w'omwana kati batusendeke wa seeti atereze omusango ne siteeti yennyini atukola bwati ne bwati tusaba bannange okutuyamba saba kutuyamba omuntu yenna ebibiina ebiwanizi by'eddembe ly'abaana omukyala nakiwala kingi olwaniridde abaana bangi nsaba nange onyambe nfuna owakanya ku mwana wange ate oyo omwami eyakabasanya omwana wange Waswa Aeron si yasoose waliwo n'omwana omulali ku kyalo bamuyita fulo lwakubanga bo tebasobola kukola ki kuvaayo kwebwa naye nze nsaba Madamu Speaker yingira mu nsonga zino ntase ku mwana wange omwana ali mu kyamutanvu abadde akola kyamutanvu tubulire akubira maama w'essimu nga lumu amugamba maama bampambye n'ekifo kyendimu sikimanyi ne bamuggyako essimu kaakati maama n'atwala omusango ku poliisi awabye missing person n'anoonya omwana mpaka poliisi yamugamba nti genda naawe ojja onoonya nga naffe tunoonya bwe yatuukako we mukwano gwe bagambye omuvukera gwe yakabasanyula gwe bayita fulu n'amugamba oba onoonya mwana oyo keberako mu kikomero ekyo era maama yagenda okulinza ng'omwana aleka mwali n'adduka ku poliisi era poliisi nejja nekwata omwana nekwata oyo omwana naggalira naye okuvuulu owa poliisi abadde mukambwe nnyo gyendi takoparatinga nange yaŋŋamba ensonga ngende oluvannyuma okuŋŋamba mbunkoleki nti ekisinga omwami oli ate ne bagezaako okukola ki okumbusaabuza saba kuyambe bakama bange kwe kweyambisa bukedde TV muyambe nsanga amazima g'omwana wange olyo yakabasanya omwana wange Waswa Aeron ali ku university omwana wange ali mu P7 bantumye ebipapula byonna mbirese nina immunization chat gye batupanga ng'omwana akoze eki ng'omwana azaalibwa lwe bamugema bennyini omwaka ogwedde omwana yawandisibwa mu nnira era ennini Mukono ekiwandiiko kya nnini nkirina byonna nabirako obundi seetyatoni nebagamba mbudirimu musaba maama nabbanja naawe oveeyo nyambe omwezi 28 ogw'ekkumi omukulu wa poliisi akola ku nsonga zaffe yankubira kweta ebipapula by'omwana nange nentegeeza mama w'omwana kuba saali naye nze nali ngeze ku mirimu gyange ne mugamba twalayo ki ekipapula ky'omwana olwakitwala ne mugamba bawe fotokopi olwatuuka ku poliisi abajjako fotokopi agimuwa owa poliisi yalwanira kipapula ne bamukwata mbwafoojiza ebipapula ne tubagamba bannange ebipapula byaffe tetubifoojiganga byebyo eddwaliro byeririmu era abaami abo okumanya oyo omusirikale taata w'omulenzi yali fayo omwana wange okumanya akola bingi baagenda ne ku ddwaliro ne bakyusibwa nze nagenda ku ddwaliro neŋŋamba alimusita w'eddwaliro tinjagala kumanya bikuddwandiko bya mwana wange yaŋŋamba bugambi omwana ono poliisi gwenoonyezaako konze ssebo naŋŋamba gendeza ensonga genda ku poliisi ne mugamba nze nga taata w'omwana sirina buyinza bumanya biwandiiko bya mwana wange naŋŋamba gugambye genda ku poliisi naye nangoba olwo nagenda kunnira nenzija ekikakasa nnira nempa ekiwandiiko ekikakasa nti omwana yawandiika era yazaalibwa twawa ekyo ekipapula n'omwana twamutwala ku ssomero gy'asomera byepapula bimu bye twawandisaayo kale awo nsabira banyambe bannange bwe baŋŋamba mbu ffe twafoojinga ebipapula kati oba eriyo bo nga bo bamanyi ebipapula ebituufu ebiraga obuzaali bw'omwana wange kati bo ebipapula bagamba nti omwana yali wa myaka emeka poliisi mukugulawo omusango yawandiika emyaka 14 omwana n'amugamba madamu emyaka nina 17 namugamba tofaayo njakitereeza nange bwe nali nti ali ku poliisi owa poliisi nga nsomera mu fayiro
ng'amaze okukebera omwana kikakasiddwa tiyakabasanyiziddwa n'asoma emyaka 14 ne mugamba madamu nedda omwana wange alina emyaka 13 yazaalibwa 28 omwezi ogwokubiri 29 n'aŋŋamba kimpanze ekyo njakitereeza era ne bwe nagenda museere wa state ne munnyonnyola kyekimu kyekyo ebipapula byonna ze byennyina birageeza ennaku z'omwezi. Amannya Kibonoka Sulaimaani. Nze kisinga okuneewuunyisa mu musango guno mama wa mwana bw'awaaba ng'omwana we akabanyisanyiziddwa yatuuka ku poliisi ne bamubuuza emyaka gy'omwana n'agibabuulira nga takakasa n'agenda ewaka ne bamugamba agende ewaka aleete ekiraga emyaka gy'omwana emituufu n'agenda n'aleeta ekipapula kwe bagemeranga omwana oyo kyonna bwe kiraga nga bwe bajja bamugema buli kimu n'akireeta ku poliisi. Bwakireeta ku poliisi omukyala yakola ku musango n'akitunuulira n'akikolamu fotokopi n'amugamba kale genda amaze omubuulira nti omwana myaka 13 n'ekipapula nga bekyogera. Mama omwana alina otuuka mu kooti nga kooti egamba nti omwana wa myaka 14. Mama omwana n'agamba nedda omwana wa myaka 13 era ekipapula bakiyisawo buli kimu ne bakola ki ne bakinoonyereza buli kimu ne bakikebera. Namuzi n'agamba ate ndabawo myaka mirala. Namuzi n'asirika fayiro byetereezebwa. Fayiro bwe yaddayo okutereezebwa bwe yaddayo ne bagizeeyo ku poliisi. Mama omwana n'okuira essimu nga bamuyita poliisi ajje bakole ki ajje balabe ekipapula ekyo namuwa ekipapula ajje nakyo najja ne fotokopi n'ekipapula nga kiri mu kasawo. Mama omwana bw'atuuka ku poliisi nawa fotokopi namugamba oli gena egireeta agamba nedda bino mujagaza ki ekyavaamu kumusikako kasawa kalimu oligino ne bakamuggyako ne bamukuba mu kkomera ne bamugamba tukuvunaana ofojalinga emyaka gy'omwana. Kyenneewuunya nti agifojalinga budde ki ng'atazze ekipapula kyakozesa ne mu kuwandiisa omwana ndagamuntu kyeyawandiisizaako omwana ndagamuntu. Kitegeeza lwaki kyafojalingibwa ng'omwana yakazaalibwa kubanga bakigema nga bagema omwana. Batugamba eddwaliro lyamwegaana naye situmanyi bwe lyamwegaana lityo kuba lyayogera nti baagiyami gye yafunira eddagala lyonna ng'ali lubuto lyeyagendanga eddwaliro lyerimu ly'emukono gye yazaalira gye yagemeseza omwana kuba ali kumpi n'eddwaliro. Mama w'omwana n'akwatibwa n'asibibwa ku poliisi yamalawo wiiki namba bamukwata lwa 28 Desemba namala wiiki namba olw'okunooladdako bamutwala mu kooti ne bamusomera omukivunaana omusango gwa kifojali. Amaze omwezi mulamba mu kkomera bamuvunaana okufojalinga emyaka gy'omwana we. Omwana gwazaala twagenda mu nnira nga bamaze okukwata mama w'omwana ne tukebera ekiryo kye twateekayo nga kikwataganya ddala butereevu ekiri kye bagamba nti fojali. Omwana ng'azaalibwa 28 ogwokubiri 29. Singa abooluganda maama w'omwana tusaba gavumenti etuyambe ku muntu oyo yazza omusango. Omwana waffe yakwatibwa tetulina bwogerero kakati tusaba gavumenti etuyambe ku mujaasi oyo nanyini mwana yakola ki yakwata omwana waffe kuba omwana w'omwana abadde wano asibiddwa obwereere awatali musango gwe yazza olw'okuba yazaala omwana olw'okuba omwana wa mujaasi tagambibwako ye n'asibwa wano. Tusaba naffe tuyambibwe gavumenti ku nsonga eyo. Omwana poliisi yegirina era bwe mbu yakozesa okuteeka ku fayiro esiba maama w'omwana. Kati maama w'omwana abali mu kkomera nga naye yasobya ku mwana we olwedda ali mu kkomera. Kati oba bwenkanya ki bwe tuba tufunye nga bannayuganda. Kitegeeza nti waliwo sayidi enyigiriza ng'ekozesa ekitongole ekiramuza ensobi. Era shida nakingi naye kitwewuunyisa kiri ekintu kimu nti omwana w'omujaasi wakola ensobi ng'eyo talina kuvunaanibwa kubanga ekitwewuunyisa omusango gunene tugutambuddeko twatuuka ne waladisi tugenze buli wamu naye batuvunga nga bwe buli omu akola kyalabye okiwulira ne batuuka n'okusiba muganda wange ne bamusiba naye nga n'omwana yeeraga omwana muto ataliko gamba mbuno oba omwana omulaba nti mukulu oba babuzaabuza omwana ne oba omulabe mwana muto omwana wakyamusanvu otubeere weetuti
omwana amukabasanyiza ali mu university. Banaye maama Nakiwala tusaba obwenkanya mu musango guno. Tusaba maama tukwegayiridde maama Nakiwala. Tusaba otukwateko nga okwatira ku bantu abalala. Okunyigirizibwa kungi nnyo n'emivuyo mingi nnyo ku poliisi ne ku makooti. Tukooye bannange, tusaba buyambi. Mu musango guno twetaaga okuyambibwa kuba tunyigirizibwa ne tukana okusibibwa ng'ate ffe tuvunaana omwana waffe yakavanyisibwa yakozesebwa. Twetaaga obwenkanya mu musango guno.